Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje asimye ekibiina ky'obusiraamu ebidduukirira abasiraamu abali mu bwetaavu. Bino abyogedde mu muzikiti ogwa Kampala Mukadde ab'ekibiina kya One Umma Uganda bwe babadde bawaayo zaka. Ku bayizi 1,141 abateekeddwa ku matikira g'ettendekero ly'ebyobusuubuzi erya Mubajje Nakawa. Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje asimye ebibiina by'obusiraamu ebivuddeyo okudduukirira abasiraamu abali mu bwetaavu kyokka abikubiriza okwewandiisa n'ekitebe ky'obusiraamu ekya Uganda Muslim Supreme Council basobole okulondoola emirimu gye bakola. Bino Mufti abyogeredde ku kitebe ky'obusiraamu e Kampala Mukadde abasiraamu we bakuŋŋaanidde okufuna zaka okuva mu kibiina ekya One Umma Uganda nga kikulirwa Hajjat Shania Kigozi. Mubajje asimye abaddukanya ekibiina kino olw'emirimu gye bakoledde obusiraamu omuli okuyamba abateesobola okuzimba emizikiti n'amasomero ssaako okudduukirira abantu n'emmere. Twebaza abazuuzaka netiimu neumoja ne One Umma n'ebibiina ebirala netusaba byegattira wamu wansi wa Uganda Muslim Supreme Council wa programu ezo za kampani y'abusiraamu. Kyokka Mubajje akubiriza abasiraamu abalina obusobozi okutoola zaka kubanga y'emu ku mpagi z'obusiraamu enkulu ddala. Ssente ezo oziggyemu naabo zaka kuba ssente nnungi za halaali. Mubajje asinzidde wano n'asiima gavumenti olw'amaanyi geetaddemu okulaakulanya abantu baayo. Nandisi simanyi operation wealth creation ate simanyi kakati waliwo naki emyoga kakati waliwo parish modo baleze ssente. District Kadhi wa Wakiso Sheikh Elias Kigozi nga y'omu ku bawaddeyo zaka asiimye abantu abawaddeyo okuva wabweru w'eggwanga wabula akubiriza bannayuganda nabo okwewaayo mu kutoola zaka basobole okwenogera ku mpeera. Kuyamba bannaffe kijja kujjawo empalana eyali baddewo, kijja kujjawo obulabu baali baddewo, kijja kujjawo embeera yonna eyali baddewo ey'okunyigiriza okuva ku sayidi eya wansi ey'omunaku okudda ku sayidi ey'omugagga. Bwe tuba nga tetuyambye bantu banaku ojja kulaba emize mingi nga gijja mu bantu. Akulira ekibiina kya One Umma Hajjat Shania ategeezezza nti ekigendererwa ky'ekibiina kino kwe kulaba nga bayamba abantu naddala abali mu bwetaavu. Tusanze obuzibu bungi nnyo mu puroguramu yaffe eno nti abantu bangi abajja ku bantu ssente nga babagamba babakonekitinge mu kibiina kyaffe kya One Umma. Buli purojekiti One Umma gyekola ya bwereere, tetujja ku bantu yadde 10 wabula One Umma yedduukirira abantu. Oluvannyuma Sheikh Obeid Kamulegeya alombye edduwa abantu abafunye ssente zino bazifunemu ebibala. Ate yaliko Supreme Mufti Sheikh Selimani Kasule Ndirangwa asibiridde abasiraamu entanda ey'okugaba n'okukyusa enneeyisa yaabwe okuggyayo ekitiibwa eky'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Ono abadde mu kusaala Juma ku muzikiti gwa Nsambwe Makindye. Okusiiba si kibonerezo, si kibonerezo wabula Allah yatulagirira okusiiba nga tunoonyawo okutya. Asabye abasiraamu okujjumbira okugaba naddala okuwa abateesobola kiyambe okwewangulira empeera naddala mu kiseera kino eky'ekisiibo kye tugendamu. Kino ky'ekiseera kye tugendamu, weetegeke ogambe nti ali Allah kulw'obulamu buno bw'ompadde mwezi guno ogw'okusiiba, ali Allah sigenda kuddayo kujembera.